Uncle. Yes. Wano baganyewo. Dole twabadde luli. Soko kabekule muka. Akwate muko. Ande, tugende wali we twagambye. Wali wabeera beta. Wano wamala. Bane musoke musike. Chemba saba. Tutali wano Tetuuza tukubuuza bibuuzo biri okwat. Bamwe bannamawule mmanyi. Okunyamba ku media omwana wange yafunye obuzibu bamutokyalinze ng'obutambiira bwe mwabulabye naye tusaba kutuyamba abakulu abali eyo abasobola okubaako kye mukola kyonna tusaba buyambi bwammwe mikwano. Omwana we yani bamuyitani. Nange Pretty Nicole. Wa myaka emeka? Ya 14. Ba Birth certificate y'enjina wanze. obuzibu buno yabufunidde wa? Obuzibu yabufuniddeyo bayitayo kira naye tetuze simanyi ki. Mukwogerako n'omwana wo akugambye ddala ki ekyabaddewo okutuuka okubanga akubibwa bw'ati? Abaala bano bamuyise bamukubidde essimu ne bamuyita abadde abamanyi naye nga tabamanyidde ebbanga ddene. Bwe bamuyise kumbe bo babadde bapangadde olukwe nga baagala mufuna. Bwe yagenzeeyo yasanze bamwetegekedde kuba babadde abaala basukka mu babiri bali abaala bana n'omusajja omu. Bamukubye nnyo ne bamukuba kamyu ne bamukuba amaggwa gano ag'amatovu nga bwe bamuliira amazzi naye bajja adduka waaya n'aseerera n'agwa ku tayirozi n'akubawo kino ekitundu kimuluma ne mu kifuba. Kati polisi yekugamba ki? Polisi yeegamba eri kunoonya abantu abo bwegenda bafuna bweyogera naye sirabawo kyabaddewo sofa. Mama, omwana ono gwe twogerako badde omaze ebbanga ki nga toli naye oba nga tomulaba oba nga toyogerako naye bino nga tebinnatuukawo? Ngendako baawo nsaba buyambi nsaba asobola okunyamba yenna ali eyo. Abantu baagala kumanya omwana we yakuvaako wategera gye yalaga. Kimala bannaye. Erinnya lyange nze John Solomon Nabuyanda ndi mutakabanyi wa ddembe ly'obuntu. Waliwo ono kanso ne bakanso abalala bali kwena ensonga ey'omwana Pretty Nicole gye mwalabye eggulo ku social media oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa banne. Mwana muto wa myaka 14 twogeddeko naye nga ne maama waali era ne tukkiriziganya ne poliisi nti si bituufu nga bibadde byogerwa mu social media nti omu ku bo yakwatibwa. Tewali n'omu yakwatibwa, bonna bakyali ku kye tuyita at large. Ekyokubiri si kituufu nga bibadde biyitangana mu social media nti omwana yakkiriza omukuba, wabula baamuyeekedde buyeekezi mu kibinja ne batandika okukola ki omukuba. Ekyokusatu waliwo ebifaananyi ebivoola eddembe lya Nicole lye tulabye ku social media nga ebiraga bya Nicole. Mutambuze ebifaananyi by'abaana abawala abamukubye tusobole okubatuukako tubakwate. Nicole afunye obujjanjabi wabula akyetaaga obuyambi bw'amaanyi nga wowulidde maama we waayogedde. Nicole afunye ku kyokulya olunaku olwaleero era maama we abaddewo nga bino byonna bikolebwa, wabula tukyali mu state nti abantu bano bakyanoonyezebwa era tujja tandikira ku gye bamukubidde okubakwata era mu bbanga ttono nnyo kijja bakituuse eri social media ne mainstream media ekigenda mu maaso. Naye kye tujja okusaba nti temutambuza bifaananyi bya Nicole. Batugambye waliwo akwatibwa ku kisaawe Entebbe essaawa zino ng'adduka n'omulala akwatibwa ku poliisi Ekyanja. How true is this? Fayiro eri wano eno. Oyo yenna buli omu agezaako teekawo bibye nga bwe mwawulidde eggulo nti Hassan Kasinji awandiise leero ng'agamba omu yakwatibwa.
omulala n'awandiika ng'agamba nti babamanyi gye bali. Si kituufu, tewali n'omu ku bano abantu yakwatibwa, fayiro weeri wano eno ekawempe ku poliisi, era we wabeerawo development yonna bannamateeka be bajja baba bategeeza ne famire yaki ya Nicole. In the first police statement gyefulumizza egambye Nicole yagaanye okoperatinga nabo y'ensonga lwaki tebanakutandika kubanga bakwata ku bonna abamutuusizzaako obuvune oluvannyuma lw'okukkiriza nti omusango yaguzizza era byonna ebyamutuuseeko akkiriziganya nabyo. How true is that? Webale nnyo. Amannya gange nze Mugabi Horace, the lawyer, human rights. Mu nsonga eyo gy'oyogedde si ntuufu. Saagala twerabire nti omwana mwalimu yakubinyona sometimes aba tamanyi kyakoze. Bamuleese wano nga yekkatidde amanyi kye yakoze ensobi. Kitegeera. Naye n'oyogeraako naye mpola n'omugamba institution eriwo n'omugamba nti wakoze ensobi waliwo omusango guno gwa torture twagala tukole naawe otuwe information. So information eyo muti yabadde cooperative nfu. Watu ayogeddeko naye ne police naye nga weeri ne mama naye nga waali n'atuwa some leads. N'atugamba abaana abamanyi, n'atugamba gye babeera, n'atugamba something that could actually help us. So waweera wali information nyingi nfu ate njagala kusaba abantu temuwulirizanga information eyo nga nfu. Information, police erina information, balawyer balina information, mama alina information yabaddeyo. So information mujja kuba mugifuna mpola. You mean police is giving fake information? No, police is not giving fake information, but there is a mismatch of information from different people and different sources. So let's not focus on that information, but wait for official information from the police. The police, it could be the police media itself, it could be a Twitter handle, but from police itself. Now, individual persons have different information which could be mismatched. Because wa police yagifulumiza n'abamawulire basinga batandika okugiwandiika koluko wesigye. Well, tubadde wano OCCID wakumata sawa 3. OCCID tubadde nayo twakava mu office ye kati information gyetufunye tebanakukwatako muntu yenna. Abantu bakyali at large naye bagenda kukwatibwa, investigations zikyagenda mu maaso. So tulina investigations ezinaggwa abantu nga tubakwata. In most cases singa incident bwezi zituukawo police etera nnyo okuvistinga crime scene ewaddiziddwa omusango olumu netukwatayo ne ku bantu ababa bakyali awo baneighbor awo ne ba eyewitness ababaddewo okwongera okunoonyereza ku bujulizi kyekyagiremesezo okubanga etusinga eyo nsonga ya police gyegenda okukwasaganya sobola gyogera kati naye eyo nsonga ya police sobola kubuulira nti bagenda kugendayo leero oba enkya kubanga naye wabaddeyo omuntu ali ku crime scene nakimanya nti bagenda kujjayo leero ajja kudduka agende. So police agenda kukola omulimu gwayo katubyemu ku budde Jacob was information about Mama Wali, Malaya Wali, Jacob information as and when it comes. As lawyer, wabado some allegation about the intimidation. Nti omu kutata w'abaana abawala atandise okutiisatiisa era ataddewo amaanyi mangi. Ekyo kiyinza okuba kantandikire ku kibuuzo kye basoose okubuuza. Information luko esigire gy'ataddewo wabweru si information entuufu. Kuba luko esigire talina wano OCCID alina information entuufu. Ekisooka omwana kyannagaana cooperatinga era tuligezaako wekisoboka okufuna abakoze ekintu kino. Ensonga ey'okubiri ekibuuzo kyokoze eki kyobuuzizza intimidation eyo yabadde ku mwana wabula intimidation eyo nga intimidation ne maama yennyini tajja kugamba nti waliwo eyamutuukiridde wabula mwenga media mulina omulimu gw'amaanyi nnyo teri ali waggulu w'amateeka bw'aba gy'ali aveeyo lwatu ajja eri maama w'omwana oba mukwano gw'omwana atiisetiise mu lwatu naye nga essaawa eno atiisatiisa naye mutiitiizi w'aba gy'ali. Sofa muguddewo emisango emeka against abakoze omusango? Waliwo emisango gya mirundi 3. Ogusooka waliwo aggravated torture, ekyokubiri waliwo battery, ekyokusatu waliwo assault. Gino emisango gyonna gyaddizibwa ku muntu omu mwana muto. Defilement nayo weeri era n'okukwatibwa abawala bokka si be bagenda okukwatibwa n'omusajja naye agenda kukwatibwa so ne nannyini maka ajja kukwatibwa ne landlord so niyabadde akwata vidiyo so bwekityo bwe kiri. Nsaba okuyambi Dr. Paul Najoli Minister
Nabbanja. Bakyala bannange mwenna nsaba kunnyamba buli eyakwatiddwako bantu ku nsonga eno. Sipiika wa Parliament Anita Amongo, Minisita Nabbanja, Mukyala Nabbanja, bamemba ba Parliament mwenna abali eyo nsaba ku buyambi. Commissioner Shipalukwabo. Human rights nsaba kunnyambako mu nsonga y'okujjanjaba omwana wange ono n'okulabika nga tufuna obwenkanya abantu bano kiviira ddala okwagala abamukubya abo bennyini kubanga batugamba nti bo balina abanene taata waabwe oyagala babasibe oba oyagala kwiriirira? Njagala batuliyirire ate no basiba babasibe. Bwekikwatako omukazi ali eyo bayambe omukadde ono nti nno omwana teyenkana nabo yabadde akyali mwana muto. Ku nsonga y'okukabasanya omwana wo nga tanneetuuka. Oyo omusajja njagala naye tumufune oyo yabadde akabasanya omwana wange ng'ate no ng'alina n'ekigurupu ekinene alabika mutemu kuba yabadde akutte ne vidiyo bw'ati. Nga balina n'akambe nga balina. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 7 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.